Ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Mukono abakulembeddwamu RDC Hajat Fatuma Ndisa bannabitaka bayisiza amateeka amakakali ku basuubuzi abakolera mu katale k'e Namawojjola akasangibwa mu ggombolola y'e Nama ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja. Gano bagayisiriza mu lukiiko oluyitiddwa RDC Ndisa bannabitaka nga luno lwetabiddwamu n'adduumira poliisi Edrisa Kyeyune Diso, omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo, amyuka atwala poliisi y'ebidduka e Mukono, atwala poliisi y'Embalala wamu n'abakulembeze b'akatale n'abekyalo ng'olukiiko luno luyitiddwa okutema empenda ku ngeri gye bagenda okukendeezaamu obubenje mu kifo kino obufiiriddemu abasuubuzi abawerako. Nkimanyi kyabanguko bw'eŋŋamba kubanga domestic violence RDC Ndisa baweze abasuubuzi abakolera mu katale kano obutaddamu kusala kkubo nga batunda ebintu okuli gonja, enkoko wamu n'ebirala nga nakikola ogwabwe gujja kuba guwedde mu katale kano n'awera n'emmotoka z'amafuta saako ne lukululana obutaddamu kusimba mu kifo kino. Abantu abafa buli mwezi nga bafiira e Namawojjolo olwa accident eza trailer, ez'emmotoka taxi, ez'ente, eza bus bayitiridde obungi. Omuntu amanye nti wano okusala ekkubo ng'okutta ebifi by'enkoko, ng'okutta ebbaketi ya gonja, ng'okutta ebbaketi ya soda guba musango ogukugobesa mu katale. Tulina okusooka okwefaako ng'abantu. Alagidde abatwala akatale kano okuddamu okwekenneenya amateeka agakafuga era n'awera n'akatale k'omubuulo akabeera ebusukka kkubo ng'agamba nti nako ka bulabe. Eriki kuddamu ku revising amateeka g'akatale kano. Naye mmwe temutunula left and right kubanga mukompitingira customer. Ye omuduumizi wa poliisi y'ekitundu kino Edrisa Kyeyune asabye RDC okubateerawo obutunnumba oba ziyite humps mu kitundu ky'oluguudo ekiri okumpi n'akatale kuba obubenje bususse nga nokoddeyo abavuga mmotoka ezitambuza ente kw'ossa abagoba ba taxi bagamba nti bavugisa kimama. Wano wonna awali akatale bateekewo humps. Accidents nnyingi naye nga oluusi ebiseera ebisinga ziva ku kuvugisa kimama, naddala abatakisi n'abavuzi b'ente abafuso batuukawo ne bakuba eŋŋombe ne bavuga ng'abalalu mpaka akatale we kaggwako. Ono era asabye n'ekifo awasimbwa mmotoka wagaziyizibwe n'asaba abasuubuzi okulaba nga nabo bagoberera amateeka g'akatale nga naye awagidde ekya RDC eky'abasuubuzi obutaddamu kusala kkubo. Ku nsonga eno y'emu nja kusaba naffe abakolera wano tubeere tugoberere ebiragiro ebyateekebwawo. Bwe bagamba twambala uniform ffenna ne tukola ki? Ne tuzambala. Ye Godfrey Musoke nga y'omu ku balandi road mu katale kano agamba nti bakufuba okulaba nga bateeka mu nkola ebiragiro ebiyisiddwa nga ne bwe kinaaba kyetaagisa kukendeeza ku muwendo gw'abasuubuzi bakukikola babe nga bakola mu mpalo. Ne mu njogera mu bigambo bya RDC byayogeddeko atusuubiza wano e Namawojjolo okuteekawo humps. Ensonga endala trailers zino ezibadde zipaakinga wano ekituufu zibadde zikozinga nnyo accident. Naye okujja kwa RDC kutuyambye nti atuwadde obugumu. Babasuubuzi balaze okusoomozebwa kwe bayitamu bwe gutuuka ku bagoba b'ebidduka be bagamba nti bavuga ndiima nga be baviiriddeko bannaabwe bangi okufa nga nabo basabye wano wateekebwewo obutunnumba ne basiima n'ebisaliddwawo abatwala ebyokwerinda. Naye nze ndaba nti hampu ne parking eyo gye mukama waffe gye yatusuubizza okuba nti bajja kuba batugaziirizaako, kale kitukosezzaamu naye nga nze nsuubira amateeka ago gajja kuba nga gatuyambako. Matias Kanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.